Oh, Omuzungu. Katonda anyi. Jesus Christ. What's up? We are cool. Kakati tata nganyize. Abantu basana wo agera tunda mwe cyano ngwatiki. Tata anyize. Hi tata anyize ko towulira wa. Zaza ngeze sabipia. Okozota. Ngeze just walo abada anjavunya kati jagala mukanga. Uzoganyiza. My friend, gosegeroje. Okay. Tomwera chiko. Kende zo busungu tata. Tewali busungu. Kende zo busungu. Matabaga malawa abantu. Wahisi wa. Ono bali mukuga bamu. Leo ugana amachupa. Ababa ugana berenge.
Taata kitaffe nannyini eggulu n'ensi weebale kusiima kutuula ku namulondo yo mu kaseera kano naye waliwo ekizibu ekituuse ku mukama waffe Yesu Kristu atabuse tetukyalya tetukyanywa abantu bakyebaka amaze naku 2 talya tanywa yawulidde amawulire ag'omukuwo nga gagamba mbu wamuzizaako bwe nga bamuzizaako kitaffe oba okitegeera ate mwoyo mutukuvu ani gwe yafunisizza olubuto oyo okimye ekiwano ani agadde okujja wano eno kita dipo yakomakola wosalimbira bwoyagala tamu kino kize kivuluka wategese obeera buli wamani yagamba oli mwoyo mutukuvu oyoyaliwa kitaffe yooli simulaba wano mu bitabo waali ku 48 lindako 48 gyegino emizindaalo gyendaba soda gegala amataka gehoyima gego genyinta naye nga takyusa saati kuliko ne rediyo jamugwe wano oyitawo kyakwansi jamu yambala ogira obeerako wano muheero giwulire ijuli yongeramu enku omufuta mu bekeeni Don't touch me. I'm not the one who brought myself here. It must be an important issue. Hey, nake bade mfumbira mami matembe chencha na gachi. So there is an issue. Njagala kumanya. Ekintu kya oil, watu wa oil oba watu wa cooking oil. Hey? atoyo yani I don't know. My name is. You know me. Nange badde nfumba bufumbi ne bankima bamalayika bo ne bandeeta ate nange nestakya. You know me. Miria. Yes. Matembe. Ne oyo watu wa yafe ne wakwa bakyebeze. Pops. What the problem? Pops. How? No. Jesus Christ. What did that? Obadde kyate. Ozizaako okyanga tongambye. For once. Kristo gw'ojagala kubeera wekka mu ggulu nedda tuma nekakajigwa wajjowo obuyinza okunzizaako nga tongambye for instance tula wansi mbadde mbuuza gwatalwanira bya busika nti ngenda kufa ofa ki tuli basatu
nze gwe n'omwoyo omutukuvu. But why do you mwana si oyo ge bagamba mwoyo mutukuvu gwe yafedde omwana leeta omwana oyo